Abagoba ba boda mu bitundu by'e Nateete bakakanye ku muvubuka abadde yeefuula omuwala n'anyaga abasajja ne bamukuba mizibu ng'ono aliko munnaabwe Benon Mugenyi gwafeze olwo kwe kumugwa mu buufo. Sebuliba Jovani omutuuze w'e Busega ng'abadde yeeyita Nnalugoya Simatuso Gajambulwa ng'ono yapangisizza omugoba wa boda eyamujja e Busega okumutwala mu bitundu by'e Nateete nga wakati mu lugendo Sebuliba asaze owa boda ensawo nga yagenze okutuuka e Nateete nga ssente ze tazirabako. Nasokodde ssente zange nga mubuzi. Nsanga ssente zange nga zisiriimu. Nyumuka nimukwata. Olumukwata nasooka nampako omutwalo. Kati bwe mulese wano ku poliisi n'anyongera esente zabadde zisigaddeyo. Bamwambudde ne bakakasa nti ono musajja era nga wano abakyala abaddewo batandikiddwa okumuyisaamu empi ekiwalirizza abasirikale okujja amangu nga bano bamuddusizza ku poliisi y'e Nateete okumutaasa. Owa boda agamba nti yatandikiddewo okubuusabuusa Nalugo nga wano n'abasajja abalala bwe bajjidde ne balumiriza omuvubuka ono okubanyaga mu ngeri bw'eti nga n'abalala bamulumiriza okubakuula ekijja abantu mu mbeera ne batandika okumukuba. Nali nnyina emitwalo 27. Munnange yali yakava wano nga muwadde omutwalo gwe n'ensigaza okumuwa 7. Awo wennyini akawala kajja ntwala nange ku 5. Nkatuusa ku 5 omutima gungamba kavaako ku picha omutima gungamba sooka otundu sendeza zozina omutwalo gumukasa nonokwata mu nsawo nga temulisi. Awo wennyini nemanya akawala kasente zange. Ye Mugenyi alambuludde ku ngeri gye yafunyeemu omusaabaze ono n'engeri gye yamubbyemu. Anania Nsereko yakusakidde egguli eno ku lwa KSTV Agalero.